Webale nnyo Uganda yonna erinze okumanya omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ebiki byagenda okwogera ku ssaawa 2 wajja atwala eggwanga erya Uganda byatugamba kati bye tukola tewakyali kyakola olw'ekimbe kya COVID-19 oyinza okugamba nti oba oliawo kyekituvuga ssaawa 2 ejja kubanga obifuna ku Salt TV oba oliawo ne ku Salt FM bw'atabeewo nkyukakyuka zonna neesigala ku Salt TV ejja kubanga omanyi enteekateeka zonna nga bwe ziri kakati tubadde tukyaliko ebisaawa zaabadde nga 5 aweze okumakya amawulire ne gatandika okufuluma ag'okufa kw'Omusumba Simeon Kayiwa nga galaga nti afiiridde mu ggwanga erya Amerika kyokka abantu tebategedde nti omusumba abikibwa si ye Simeon Kayiwa oli ye Pade Kayiwa omusajja akyali mulamu era asobodde okwogeramu naye ng'ali ku kkanisa ye wali ku luguudo olw'Abalintuma mu bitundu eby'Emmengo. Amawulire g'okufa kw'Omusumba Pade Kayiwa abadde abeera mu ggwanga lya Amerika agambibwa okuba nti yafudde ekirwadde kya COVID-19 gakedde kubuutikira mikutu gya social media enkya ya leero. Wabula bamu ku bannayuganda obwedda babika Omusumba Simeon Kayiwa ow'ekkanisa ya Namirembe Christian Fellowship nga bagamba nti ye yafudde. Mu mboozi gye tubaddemu n'Omusumba Simeon Kayiwa gwe tusanze mu yafeesi ye nga mulamu nnyo ategeezezza nti yafunye amasimu ag'enjawulo nga n'abamu bakaaba nti yafudde wabula n'abategeeza nti mulamu nnyo. Nze nja kutegeeza bannayuganda bonna nti nnumiddwa nnyo olwa Pade. Nze ndi mulamu nange okubanga erinnya lyange nze Kayiwa ate oli ali mukwano gwange nnyo abantu bamu balowooza nti nange nafudde oba nze nafudde asinaba nkyali mulamu amule katambudde wonna mu ggwanga abantu bakubidde amasimu bangi abamu bazungu bwe nali sesooza nko nti basobola okunkubira balezere baani bonna bali mukaaba emiranga nja kubategeeza abantu mu Uganda yenna saafudde ndi mulamu. Wabula ategeezezza nti omusumba eyafudde Pade Kayiwa yali mukwano gwe nnyo era baamala ebbanga nga baweereza wamu n'atuusa okusaasira ku eri abafamire ye n'eggwanga lyonna. Naye okusaasira kungi nnyo ku mutima gwange olwa famire ya Pade Kayiwa Pastor Pade Kayiwa mukwano gwange nnyo ewasookera ddala wano in fact Pastor Pade Kayiwa yagula ebiwempe byasooka mu Uganda okuzimba ekkanisa yabigula yali mama yatuwa ssente mama wa Dr. Silia yatuwa ssente kade ye Pade Kayiwa n'abinoonya abakazi abali babitambuza ku mutwe abalulu kakati bwe yavaawo n'asikirwa Robert Kayanja bwegenda mu Sweden eyo yalwaliyeyoko abadde n'obulwadde abwembadde mmanyi bbanga gwanvu clot nga zimutawaanya mu magulu omwo. Omusumba Kayiwa avumiridde ekyabasumba abakyajeemedde ebiragiro bya gavumenti ne bagenda mu maaso n'okuŋŋaanya abakkiriza ssaako n'abo abawaabya bannayuganda ku kirwadde kino. Ekintu ekikwata ku bulamu bw'abantu bonna nga bayinza okufa ku lulwo lwaki weetantala okuleeta abantu mu kkanisa bakwatagane mu mikono bagongane emifuba mu biseera kifana bwe kiti basigingane obulwadde nga Yesu gw'onoonya gwoweereza ye akyaliwo mu ggulu ne wooli waali n'awaka waali. Abantu abakola ebintu ebitalina amagezi ng'ebyo nze mpa gavumenti amagezi babakwate olw'okuba mu bulamu bwaffe ffenna wamu. Ategeezezza nti eddagala ly'ekirwadde kino Katonda yekka bw'ati n'abasaba buli omu okwekwasa Katonda. Ffenna twesiga Yesu Kristo yatonda eggulu n'ensi ate bino ebyawano eby'eddiini mubiveeko ne bwe musiraamu kakati wano ekiseera kino Yesu yajja okuyamba ne bw'obeera nga oli pagani Yesu yajja okuyamba mu kino tewali kinakuyamba ne bw'oneesiba yizezekana obungi. Bikusakiddwa tumwebaze Godfrey Russell TV Omunnyo.